Kabata. Omulaba omwami ono. Olunaku lwe yasooka okugenda ewa maama yakuza was not with him. Chicken. Ku mwana wange eka gwe nnyina I didn't call you naye kugamba chicken ngonde seno ngamba byabadde byakumacha. Njagala obuuze Cyrus wokuba anti Kabata kanjogerera ngenda malampeeko sigenda kuddako kuba kati clarifying nze nnyo era kati abantu bakitegedde siina ssente za show. Okitegeera? Ne mugamba wulira ne munnyonnyola ne mugamba chicken mpa ku booklet ngataba booklet okitegeera naita bagagga era aina statement yayogera naga wanampa yo hafu bichi obadde okimanyi asha blessing ne Sharifani shabagamba bamuwayo sente era obadde okimanyi neyo drop gye twakozesa bebe kulu yali akimanyi twamugamba tugenda kuzimba nju kati omusajja omukulu bw'ati asobola okulimba kakati chicken I don't want to pull ropes ate Kabata webale nnyo kubeera ng'otulese nga tuli babiri kubanga nze naye tubadde tugenda kwogera on any platform obanga twesaze bukubo. I'm clarifying this Kabata ekiri ku ground abakitibwa sites oba kwebali oba tebaliiko kumakya tuyina okugenda baleete ettaka lye bayogerako kuba balisuubiza mu lwatu nti bagenda ddimuwa bweri bwerebwa omukyalo oyo omusingi gusimibwe nze sigenda kwetikka bisiraani byansikirano paka ku baana bange n'abakadde chicken you cannot tell people nti omukazi oyo ennyumba ejja kugwa mu myaka ebiri how abantu baabala tebo uliriza njagala tukwatagane Kabata era nange njagala naawe oyogera njagala tubeere nga tukwatagana mu bintu bino njagala tuddeyo emabega agambye bwati nti natunda tebo n'enzimalawo right nga ye tatunzeeyo H2O etuuza abantu bameka ayagala kungaba tufanaganya abagagga nze abagagga bennina sibaalina okujjako betugatta kuliko furniture nze badde simanyi kimanyi Asha Blessing tugatta nze nagenda mu bagagga bange mu simu ku bagagga bo wali oyagala nze abange mbatuuzeewa H2O wali ndadda ko wali omanyi kyo tukoze lugogo Obadde omanyi yali lugogo nti tewali komo chicken newe tunaasika emiguwa now abantu bano abali kuno balinze kimu kumanya nnyumba eriwa Kabata Kabata sigenda kumala wano obudde kuba nyina bye ngenda okukola enkya nyina video z'abantu okiwulira Kabata njagala owulirize nti ye teyasuubiza nnyumba chicken this media doesn't sleep. Okimanyi bulungi nti bwe twali tulina bantu mission yali yakuzimbira mukazi nyumba. Abakazi aba bali vulnerable ajjaye ebbeere limu bweriti. Buli yali ku flyer, buli yakuwa ku nsimbi bwenna ne musiraana. Okitegeera Kabata. Nti waba wengeri yonna eya ssente mubeere beerufu. Nze chicken bali mu kugamba mbw ate bwe yali mu ddwaliro yakuwaako ku ssente ne mbagamba zaali ssente ze za ddwaliro. Mbwate ekivulu ne bagamba zaali za kuzimba. You understand? Sawa zino chicken bw'oyimirira n'ovaayo n'ogamba you didn't promise the house. Nze nga mama black man nayimirira ku mimwa gyange. Naawe mwennyini twali mu video abantu babiri. Ne tugamba nti no tugenda zimbira omuntu ennyumba haramain ezo ssente zibambi nnyo kikolimo. Ate era chicken tosobola kuyimirira n'ogamba bwe nnyumba y'omukazi ejja kugwa mu mwaka gumu myaka ebiri. You understand? Abantu baba bakwesiga. Esira. Aha. Omanyi shot wafuna mu sente mmeka. Kaakati wuliriza ebigambo bino wammanga chicken. Abantu abali kuno abantu si basibe. People know how to calculate. Tebo bw'eba ebirimu miliyoni emu olowooza abantu tebasobola kumanya tebo zaali awo. Kitegeera. Ne chicken yatugambye. Chicken yatugambye nti walina okutunda tebo nga sente ozitwalira ddala naye tiwatundayo n'emu. Kati kankunnyonnyole ku nsonga ya tebo. Saawa zino nga tutudde wano. We nalina okutundira tebo, chicken yali amaze okutunda tebo. Okitegeera? Nga n'akatabo akayina abantu bange baali tudde ku ttaka. Obadde wulira Kabata. No. Lindako obadde nakulese n'oyogera lindako Kabata. Chicken yono omulaba. Ati wulira obadde nze nakulese Kabata tondese ne muleka nayogera. Let me speak you speak. Kabata. Omulaba omwami ono.
nze sigenda kwetikka bisirani na nsikirano bigende bikwate omwana wange naliko ku flyer Kabata sina bwe nyinyonnyola bantu era ku flyer waliko ne naliko abantu banyonnyola nti simanyi sente gye ziri nsinzo problem gye tufuna Kabata apayo video kutuwetaka n'abaana okakasa kitiibwa site tebaga bagenda tuwetaka nako ka video abaana bakajjeyo bakasindikire Kabata Chicken yakadda namu kusho kwenye nagamba ekirungi abagaga bafa bakitiibwa site bagenda tuwetaka kusho bagenda dituwa kuba wagamba bali kusuubiza bali tuwe Kabata twakoya abagaga abasuubiza empewo kitiibwa site bagamba basuubiza ettaka bali tuwe bagenda dituwa Kabata kitiibwa sites balireete ettaka because ne Chicken yakiddamu ku show n'agamba abakitiibwa sites bagenda tuwe ettaka omusingi gusimibwe sigenda kwekikanze bisirani bya nsikirano n'abaana bange kasoko tuliye Chicken bakuwa ettaka lya mama yakuza bagamba bagenda muwa kulira njagala nkubuuze ng'oziramu tukwatagane kuba sites yagawa okumpa ettaka video lwaki wazikola ng'ogamba kitiibwa sites bakugamba bagenda kuwa ettaka abantu bo tebakimanyi omanyi video bazireete mbuze ekirala bannaye kitiibwa sites yagamba you understand owulira kitiibwa sites bwe yagamba okutaka bampa option bbiri bangamba Chicken tusobola okukutaka omukyala yennyini maama yakuza njogera nga ntya Katonda naŋŋamba ye tuyagala wala tumunoonye maama yakuza yagaana ettaka maama yakuza bw'aba yagaana ewala naye tumunoonye Kabata listen Kabata kira maama yakuza essimu kubanga nze sina namba namba yereete namba ye ya maama yakuza mwagala wano amuleete leete namba ya maama yakuza Mama yakuza jebale mama kale tuli wano ku TikTok Chicken Shira Price ne Mama Fina tubadde wano nga twogera ku nsonga z'ennyumba nga bagamba nti ennyumba enaatera otandika mune baali bakufunidde mu kyalo mbu n'ogamba gwe tugenda bweru wa Kampala wala nnyo wamu azimbe wonna waba afunye poloti ng'oyagala ennyumba ya bisenge bimmeka atugambe mbu wali ogambye ogalako ekiyumba ky'enkoko ekisenge ky'abazzukulu mbu ne swimming pool kati wali ekisenge ky'abazzukulu n'ekyenkoko ekiyumba ky'enkoko wali obimugambye kati namugamba namugamba mwana wange wala nakola buti ekyokulya wenaabanga kiina kyenkola namugamba ekiba tukunza kibuuteerawo wensobola okuteeka omukoko kali nabikiteeka buteeka kati gwe yakugambyeko nti alina ettaka we yalifunye wonna oba tannagamba badda bakuukubirako taata ate bino bye bagamba mbu ku show bakusekako akasawo ka ssente kituufu nedda ezo tebampitangako kasawo ka ssente ani babyogera bawaayiriza nawaayiriza olw'ensonga kanfunye emmere kuba obagenze nali ku siteezinasi wange ezeyino yajja okwogera n'akyakalanya Chicken n'agamba omwana gwe nali mali kwata ensawo kwate mukadde kuteeke mukadde kutuka kuteeke tewali muntu yansigamo kasawo ka ssente ebyo bigambo by'abantu era omwana mu kutambula olw'okuba nti esanguwa omwana yafuluma ebweru nasanga nti ne baŋŋamba omwana n'okutomera abadde atomezze n'andekera nawe nawe n'afulira engambula ne bampa n'emitwalo eri
ngende ngule ekyokulya. Bakuwayo emitwalo ebiri gyokka. Akasawo ani akasigaza? Ani yasigaza akasawo ka ssente? Omuvubuka yalina chicken yali wamawulire oba wati sibitegeera munnange yalina. Kati akasawo tebakakuddizanga paka nakati. Ate akasawo nze nnina okubeera nako chicken yamanye yakola. Ate zino ze baku Tuzimba enju omuntu akugamba nti siva Kampala ono mwana akugambye ono mwana omulaba akyasobola n'okugula n'agula ebujunko oba n'agula emaya naye omukazi omukadde agamba nti agala kusula bali wa kibuga waawa. Kati nze mbaddemu ki atali muwala wa maama yakuze. Chicken abatuwa ettaka abakkiriza otuwa ettaka nga maama waani agenda mu kyalo nga batuwa ettaka mu kyalo ng'omukyalo oyo n'agenda mu kyalo. Ajja kugenda lwaki abalemera e Kampala ajja kugenda. Agenda. Mukwano. Mama omuntu waba akuwa siri sure nti asobola okuwewa sava. Tasobolera. Era omuntu waba akuwa okujjako ffe abagaba ebitegeera. Naye bannange. Kati chicken wogenda okuzimba waguzeeyo oba nawo tolinaawo. Nze kyesaagala wama mama Fina kyesaagala nze ka video ke batemyemu ne bagamba nti naganje sigenda kuzimba nju bakuteka kiripu akatono wabula bwogenda ku YouTube nayo nagambye bwenti nti saagamba nti specific kuzimba nju wabula nagazula abantu kye baagala nagamba kujja mukazi mu ghetto wansi wabula nagenda okulaba ng'ekyokupangisiza omuzigo sijja kusobola kubanga nsasula buli mwezi nendeka structure y'okukola ki ey'okuzimba enju. Mugenda tutamya okuyamba bannange. Kati kika ne bamubanja ennyumba. Okitegeera nekuweereza 5 nsooka ogende wejjanjabe. Sasulako n'ennyumba. Nekuza yankubira enkeera nangamba mukulike eyo mu show namugamba twavuddeyo namugamba naye maama njagala tusooke tukwatagane ku ssente zino kubanga batusente okuzimbiramu nabaakuziza ng'olaba nangamba ya nangamba naye bamanja renti ne mubuuza bakubanja renti mmeka nangamba bamanja emyezi 2 ennyumba nsulamu ya mitwalo 10 ne mugamba gye mitwalo 2 nangamba naye n'amagulu gakola gatya gakyamyansa ne mugamba okola mama yakuza kansooke nkutereka emitwalo 5 bwekutereka emitwalo 5 osasula ku emitwalo osigazawo emitwalo 3 ogendeko mu ddwaliro bwe ziggwawo oddemu onkubire then ne mutabani we nankubira nangamba mukulu wange njagala ku ssente ne mugamba ssente zino za maama wo naye bwe mbanyigiriza nnyo ngenda kuwayo emitwalo 10 kubanga gwe tetwabalira kugwe twabalira maama ne mutabani we ne mutirako emitwalo emeka 10 naye nga maama nambuuza nabako namanja kujjanga nkulabeko esente sooka weziggwawo 5 ng'oddamu onkubira we tunaba tetunaba kweteekateeka era nga nkola ki Abateekako KHM International. Abeera wa? Tumalize mama Fino. Abanaawe chicken oyina ettaka ly'okuteeka. Gwe abeera wa? Ogaana abantu. batunda mataka Gw'obadde otya oyo yakulira KHM ayagala kutaba ttaka. Kitiibwa. Kitiibwa waali. Tokolinde owa KHM mumanyi mukwano gwange naye KHM ayagala muteekeko lwaki oba omuganda anti shira abadde ki mu paati eno. KHM abadde ki mu storage KHM ayingira mu paati eno mu story eno KHM abadde ki kuva obwe bannange munkwate bulungi ate temunvuga speed kuva obwedda mbagamba muteekeko kitiibwa bali mu inbox yange mwagambye abanaateekako mwagala shira ne KHM tuveeko nze ekindeese wano shira ekindeese wano gonjola nsonga zo nga okubanga byobadde okayanira ng'ogamba nti omukazi oyagala bamuzimbira enju kyetuliko anti ne bagamba abanaamuzimbira ne nkugamba kitiibwa bali mu kusindika message wano ne KHM kiki bannange
Anti kati mwagenda tu. Siwa munonya Kuba wali bandisa message Jose. Jose ali mwakawu. Twaga tumanyi. Mama Bagana. Ali mu gundi ya kitiibwa. Nze ndinonya muri kwesi. Oyo gundi. Ani so